Lisa, no more training from Baba. Watch on to Koina, Omuzanisa, Omugarabanja. Serious impact, and Junior Quelle, and I'm going to be a distant Quelle. Oh, where one of your soldiers, I don't want to find the Koyaka. It was of the one bully Kanya, Marua, Bumpitalia, and Bale Bancoira, Kadaki, the young one, the Bancoira, the Maroma. December, yes, ladies and gentlemen, welcome. This is Jifokos Uganda. Nyanzi Gideon, Amana Wemboko. Mbako Watemena, Brasonga Antinina concert, charity concert, gentlemen Enyimba concert. Enyimba concert, Najitadeo and the Gina Kubanga running every after 3 months. Every after 3 months. Gina Patu Jitekao before every interval. But this time round, Tutatisene Theatre Labonita. Theatre Labonita, Omulama Kwafe, Kubanga tuzimbira abana 30 abatalina we basula, bafune we basula. Ngazi bwe nazalibwa mu maka agamu nabo nga bwazalibwa mu maka agamu. Waliyo omwana omulala yazalibwa nga talina bazadde, talina wagenda kusula, tamanyi future ye eyimiridde etya. So nga artist, okutandika kwange nsazeewo ntandike mu ngeri eyamba okwawukanako n'abayimbi abalala nti njagala okukola ekigulu nfunemu saagala kufuna muno, njagala kubeera nga at least mpa bano abaana 30 bafune we batuula, bafune we beebaka, bafune ekyokulya. Naye ate kisobola kikola bw'omu, kisobola kikola naawe andaba, kisobola kikola naawe omuyimbi munnange, oba wa federation, oba wa UMA, oba wa people power, oba wa Farmland Forest. Nzi saawula muyimbi yenna. All I believe art is all about the heart. Yes, that is Jifokos Uganda. So nga artist atandika njagadde ntandike n'ekyokulabirako nina okubeera nga ba artist abalala nti nyingira ntalo nti just music wakulwanagana gundi akoze bwati ne bwati, naye nyimirire nga ndekawo ekifaananyi n'ekyokulabirako nti Jifokos we yali yakola concert oba yasobola okuzimbira abaana 30 amaka era gaago. Not really, and they are very okay with whatever I'm doing. Okola covers. In fact, we have to live in another world to be able to see Enyimba. Ensi enkadde yeno nti omuntu azzeemu oluyimba kitegeeza lubi. No. If I si luyimba lwe. Her song yali cover. Ey'omuyimbi gwe bayita Dolly Parton yenanyini luyimba I Will Always Love You. But Whitney Houston yalufuula ye kyali. A cover in summary means coming up with an idea. Nti noluyimba lulungi naye singa mba tusinzemu bwenti tusobola okuvayo bweruti nga bwogamba lwaki tosooka notondabako notonagenda yaluyimba bwatyo. Practice kikola bwenti. It is creating art out of a song. Si kuba nti omuyimbi bwayimba oluyimba n'alwesigaliza mu ddoboozi lye ne lutambula nga lulwe lukka, naye n'abantu abalala basobola okukolamu covers. Bands bwe ziba ziyimba mu mabaala, that is what we call covers. Ng'ayimba oluyimba olutali lulwe. So tuggyewo eno mentality nti ono omuyimbi ali mu kuddamu ennyimba z'abalala.
very many people in the United States of America, in the UK, that they are surviving, they are big brands, but when they are doing covers. So kino kye kintu kye njagala tuleete e Uganda, tulekera okunyuma bano abaana abaddamu ennyimba ogamba nti buli addamu oluyimba aba tasobola kubeera artist. You can be an artist because you are creative as well. Sigama nti sirina music, I'm a songwriter, music producer, audio producer and director. Naye ntunula n'engamba nti n'oluyimba lw'omuntu, for example oluyimba lwa Nalumansi naluddamu nga mpulidde melodi yalwo nga nnungi, message yalwo nga nnungi, n'engamba nti Bobi Wine yaluyimba bw'ati, wate bwe ntula n'engukkakkanya n'engamba nti message etuuke mu mutima gw'omuntu nirubaayo. So that is what we call by bringing out a cover. Sigama nti okoze oluyimba nti joina kyakola, no, but artists can also be cover artists. Sirina buzibu bw'empiseemu at the moment. Mostly tufuna credit nti we appreciate what you are doing and at times we are paid. Olya kuwulira n'agamba n'oluyimba lunaku luyinza olupya mbadde nsaba olunziriremuko. And in most cases bakubira omuntu oyo gwe bamanyi nti asobola okuyimba nga tajja kutta luyimba lwe n'olwana olusigala ku standard ye. Nga for example His Excellency yansiimako nga nkoze oluyimba lwa Nalumansi. Omukyala Rema Namakula nakola oluyimba lwa Akafeche nansiima. I remember it was Spectrum, La Bonita, Majesty yali yansiimye koko. Very many artists, yes, so I've not got any problem so far. Bobo ni yagamba ajja kulimba bamukulya mu cover. Sorry? Bobo ni yagamba biki bye yakugamba mu olimba bamukulya mu cover nga. He didn't tell me anything directly, however I just saw a post. Him appreciating. Sigale nnyo mu Luganda. Okay. Talina kyeyayogera specifically nti ayogedde direct nange naye yateekayo post nga yeebaza era ng'asiima work waffe. So nga nze artist addamu ennyimba sigamba nti mba njagala kunonooza oba kulaga nti oli tamanyi. No, kinagambye tudde mu nsi empya, ensi empya etali ya ntalo, nti omuntu bw'addamu oluyimba aba creatinze art omulala mu luyimba olwo. Nga bw'osanga nti for example ne sim producer bw'akola oluyimba lwa Kafeche acreatinga art abamanyi omuyimbi n'oluyimba lwe. Kati singa omuyimbi olwo akwata oluyimba lwe lumu n'agenda wa producer omulala agenda creatinga art omulala, era ojja kuwulira nga tebikwatagana n'emisimu kyeyakoze. So naffe abayimbi to creating art in these songs, you create different fields of music. Oluyimba olubadde bweruti n'olufuula bwoti, olubadde bweruti n'olufuula bwoti, si kulumba muntu yenna naye ate kwongera kuvushinga oluyimba olwo lwennyini. Ebisale mitwalo 3 ordinary, mitwalo 5 VIP and then VVIP million 2 ne million 3. Ebyawukana lwaki million 2 ne million 3 ebintu byofunira ku tebo yo byawukana. Then tickets ku Theatre La Bonita weziri 3 December ku Theatre La Bonita and buli munnamawulire ali wano ngwetaaza abantu 20. Ate abaana temubaagala. Temutanga abaana, it's okay. Show by the way, show yange egenda kubeera so good and clean. So no police omwana mukyalawo account or anything, it is very okay. The show will be very positive. Naye nga bannamawulire mwaba musooka okuwagira abaana bano tuzimbe. Mutunuulira nnyo abayimbi ne mubagamba nti abayimbi temukoze, bannamawulire muyimirire n'abaana bano. Beetaaza abantu 20. BBS, NTV, Bukedde beetaaza abantu 20. Ekisembayo abayimbi okulya covers tusubireyo mukubbo. Abayimbi benkolera covers mugenda lwakuba nti surprise zange sitera kwagala zoogera nnyo mangu, naye ngenda kubawayo mu ku bantu abawangula Tasika Project Fame bamwita Jacob Zinsali. He is a very good vocalist and ayina bingi byafunye mu music and naye yatandika ayimba covers. Omuyimbi Brunoke agenda kubeerawo naye yatandika ayimba covers. Ayimba kikali yamulyako nti yaliko kati naye yatandika ayimba covers. So he will be available and very many more artists besagala ku disclosinga. Njagala show ebanyumire mubirenga mwewuunya mugambe nti ekyali e Bulaaya tusobodde kireeta Uganda, sound we Uganda naye atuuseko ku level eno, performance ze Uganda, music we Uganda atuuseko ku level eno.
byonna bigenda soboka ne G-Records Uganda. Why? Tugambe nti we brandinze ng'omuyimbi wa covers mu Uganda. G-Records Uganda omuyimbi wa covers. Okay. Gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata video era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.